Essula ey'omukaaga. Kale kino kye kiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bwe yalagira okubayigiriza, mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Otyenga Mukama Katonda wo, okwekuumanga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye nkulagira ggwe, n'omwana wo n'omuzzukulu wo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era olyoke owangaale ennaku nnyingi. Kale wulira, ggwe Isirayiri, okwatenga okukola kutyo, olabenga ebirungi era mwale nnyo, nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakusuubiza, mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Wulira, ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu, era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo, era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga. Era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso go. Era onoobiwandiikanga ku mifuubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa, ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba, n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna z'otajjuza, n'ebidiba ebyasimibwa by'otaasima, ensuku ez'emizabbibu n'emizeyituuni gy'otaasimba, n'olya n'okkuta, n'olyoka weekuuma, olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Onootyanga Mukama Katonda wo, era oyo onoomuweerezanga, era erinnya lye ly'onoolayiranga. Temugobereranga bakatonda balala ku bakatonda ab'amawanga agabeetoolodde, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wammwe, ye Katonda ow'obuggya. Obusungu bwa Mukama Katonda wo buleme okukubuubuukirako n'akuzikiriza okujja ku maaso g'ensi. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwamukemera e Masa. Munaanyiikiranga okwekuuma ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe n'ebyo bye yategeeza n'amateeka ge yakulagira. Era onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekituukirivu era ekirungi, olyoke olabenga ebirungi, era oyingire olye ensi ennungi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo, okugobamu abalabe bo bonna mu maaso go, nga Mukama bwe yayogera. Omwana wo bw'akubuuzanga mu biro ebigenda okujja ng'ayogera nti, ebyo bye yategeeza n'amateeka n'emisango Mukama Katonda waffe bye yabalagira, amakulu gaabyo ki? N'olyoka ogamba omwana wo nti, twali baddu ba Falaawo mu Misiri, Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi, era Mukama n'alaga obubonero n'ebyamagero ebinene era ebizibu ku Misiri, ku Falaawo ne ku nnyumba ye yonna mu maaso gaffe. N'atuggya omwo alyoke atuyingize okutuwa ensi gye yalayirira bajjajja baffe. Era Mukama n'atulagira okukolanga amateeka ago gonna, okutyanga Mukama Katonda waffe olw'obulungi bwaffe ennaku zonna, alyoke atukuume nga tuleme okufa nga leero. Era kinaabanga butuukirivu gye tuli bwe tunaakwatanga okukola ekiragiro kino kyonna mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga bwe yatulagira.